Abamu ku bantu ku ttaka lino beyafera bemanyi beyafera abali bwe bali nga tewali na kituufu ye Suna Ben. Suna Ben yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'oku kyalo kuno ku Bukaaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otuddeko yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula. Etteeka ku bufere bw'ebyapa ligamba nti fraud must be imputed on the transferee. Amagezi ge muwagende wannannyini ttaka yeyambe yeekubira enduulu obadda yamuwa waabiri omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna kati yeekubira enduulu asooka addemu amuwa waabire okumuwa ekyapa ekifu. Suna Ben alina okubanga ye yeetaba mu bufere okusobola okugibwako ekyapa ekyo singa aba atiikinze ebintu bino ebina byenkoze bino betwogeddeko eno wansi wabanga ye abitiikinga oyo tewali nsonga yonna esobola mmugisaako kyapa. So tewali mbeera yonna Suna Ben kyapa kiwe kisobola kumuva mu ngalo ze okuggyako nga agudde biri nga teyabitiikinga kati Suna olina maakinga awo. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Kale kusema official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubanga ate otulaba. Buli walaba show eno tubadde banafe ba Home Connect Properties tuba tuli mu kuddamu bibuuzo ebikwatagana n'ensonga z'amateeka ageetoolera wansi agatoolera around n'ettaka osika nawe busikira bujamazira buzze era ku ttaka waliwo ebintu bingi nnyo ebibeerawo nga weetaaga okubitegeera. Kakati banafe ba Home Connect Properties bakutegeeza ndi batunda ttaka mu bitundu byonna eby'eggwanga osobola okuba nga tofuna estate zaabwe bali Nansana awo ku Njovu Building ne ku Mabirizi osobola okuba nga ate obasangako. Ennamba zaabwe z'essimu nziteekawo awo wansi ate okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Then era ne mayanja ennamba era nazo jja ziraba wansi awo zibeerawo bw'obanga olina ekibuuzo ky'osoyagala omubuuza oba n'obuyambi bwetaaga okuba ng'ofuna. Mayanja nga ngenda tandikira ku eno egundi ne video gye ndabye ey'omwana etambudde nnyo. Francis Sokonte ompe video eyo. Ngenze Maria bannange nsaba buyambi bwammwe kyekindeese wano ku live ewa masanyu bannange nsaba buyambi bwammwe nina Guy bwe mbadde mpeereza sente zange abadde boyfriend wange tumaze omwaka mulamba mbadde muweereza sente zange milioni ziringa milioni 15 nakomyewo ggulo bantisse nabutisi era bwe nakomyewo Moses Pickup ye yampiikinze ku kisaawe naye mugamba Moses nfunirawe ngenda okusula nga Guy amasimu tagakwata Moses nafunirawe ngenda okusula afuna omukisa mukubira amasimu tagakwata abami mbegayiridde muntaase mbegayiridde kyekindeese w'amasanyu mbegayiridde nsaba buyambi bwammwe mbegayiridde nsaba muntaase amanya ge ye Selector Shaban
Selecta Shabani megahiridde muntaase buli omu amumanyi mumumanyi kubabe ali ku buli wamu buli social media yonna akubye ennyimba nyingi akoleta abayimbi ennyimba nyingi bamuyita Selecta Shabani banaye megahiridde muntaase sirina kyakukola megahiridde saba buyambi bwaggwe buli omu ajambenga bwasobola buli omu ajambe kyasobola kyekindeese wamazanyi sirina wadde siriki ekikumi Megairide muntaase. Video Mwami Mayanja omwana Kadaama abadde ali mu kukola. Social media ko naafunako omwana omulenzi. N'amuteekamu ssente yagenze kati ndowooza ate n'afuna ebizuba ne bakama be ne bamutikka. Akamuteeka mu miliyoni nga 15. Nagirabye. Wagirabye? Ensemo gyajinze because kyaffe kya buntu omujajinga olw'ebintu ebyenjawulo. Ate era tuyinza oba tetulina kyamaanyi kyakumukolera. Naye bye tusinga era nga tugamba nti kale singa maybe wazigulamu polotiyo. Kituufu. Singa wazigulamu polotiyo wandize poloti erina emizeejo bw'etakusala ojjayo ze wateekamu. Maya bw'eteeyongerako ojjayo ze wateekamu singa oba ogiwadde obudde. Kyekirungi ky'ettaka. Kituufu. Kakati Home Connect Properties abawala abalinga mmwe manyi ssente zino zikema. Kati genda okulinnya ennyonyi nga ssente olina pulaani yaazo. Mpitirivu. Nti emitwalo gyange 9 nzijjako ssente bwe ziti n'enzibankinga. Kati oli ne wanajjamu inbox ne yeewoomereza atya ojja bba tolina. Ne bwe zinaabeerawo abantu ssente zituma. Zikuwa emirimu. Sanso kwa Mama Mayanja. Nange okusanga ssebo. Ogamba otya? Ndikiriya ng'enjogera y'ennaku zino. Awe etambula. Katonyo ku nsonga ya Home Connect. Kati omuntu nga ayagala okugula ploti eyo bw'atyo ng'agulira eri. Mwina window kiwe mumuyisa. Of course omuntu yenna yenanga oli mitala wa Mayanja nga okugenda mu Home Connect okugula ettaka ekisooka ffe tuga nti togula ttaka lyotasindiseeko mubaka kulaba era lyotafunye kati nga gwataliwo okufuna videos kulisiima weriri n'ate bw'oba mala okusiimira ate ebyensasula kolagana na company direct kubanga eyo yonna gy'oli osobola okusindika ssente ku account ya company nobanga company ekwakinolejingira receipt y'ettaka wa poloti gy'oba oguze ne bw'aba nze oba mukozi yenna mu company ya Home Connect n'akugamba nti ssente ziteeke ku account yange ng'omuntu tekikola kubanga ebyapa bye tukuguza biri mannya ga company kale ssente oziteeka atya ku account y'omuntu sekinoomu. So mu mbeera eyo nti bw'obanga okolaganye n'omuntu n'akusiimira ne musiima ettaka ne mugenda okugula tulinawo enkola nti tukuwa account details za company n'osasula ku company era n'endagaano ne tugikola mu mannyago ekuguza n'obanga onaasayininga ku lulwo so sinti ye kuba waliwo oli gwowadde ssente aye najja n'asasula n'agula mu mannya ge nakirabakaawe mukono omwami baamuwa ssente ajja agula ettaka yaligulanga mu mannya ge affe ekyapa nekikimuwa nekinakiza mu mannya ge ono agenda okuva mu Amerika mugamba ettaka lyange liriwa ono yeefudde agamba nze tompanga tolina ttaka wange ajja okujja mu Connect agamba naye nze ttaka naligula olumu yamutuma n'omutuma yamutumanga era yayogeranga mpeereza ssente bwe ziti era naye nga buli bwajja okuzisasula ayisasulanga ye so mu mbeera eyo netumuwa ekyapa n'akikyusa n'akiza mu mannya ge kati olutalo oluli awo ayagala omuggyako ettaka naye talina tteeka mwali mugirako kubanga ono ye yagula ye yasasula era ekyapa kiri mu ate ettaka lyeyitiriza omuntu asobola n'okukuba nga akukubya enjawulo n'akugulira eyo poloti by chance laba ekkubo we liyitawo kati nawo ate nga yazikubako enjala ate era n'awulira era nga kimuluma okukwata poloti yagikuwe era naye n'awulira nga naye ayagala jibu so abantu mere nga mwebeerera mu wiiki eno njagala tuyite wantu wano mu layini yaffe ey'okugenda maaso era nga tutangaaza abantu abatulaba n'okumanya ebintu engeri ettaka gye likwatibwamu nina ensonga bbiri ensonga esooka Suna Beri munnamawulire munnange
Waliwo ensonga Munnamasaka munnange. ate gwe Munnamasaka munno ekirungi. Ensonga ziri ne kampani tetugenda bigenda munenze kyenjaga is the technicality. Ekibuuzo kye nafunye mu nsonga ya Suuna. Nti yamuguze ettaka ayina ebizibu ne banne byali mu kumaliriza bwe ndowooza. Era tumusabira abikole ki? Abimalirize. Naye ekibuuzo ekyazzeewo nze kye neebuuzizza. Suuna yagula poloti. Ne bamuwa ekyapa nga era ne bokikebera mu landizi gyekiri. Kaakati ate omusango omunene guzze nti eno gye biva liyinza okuba ettaka lirinamu obuzibu. Tugenda okutunula mu kamera nga waliwo agamba naawe Suuna eyo gy'oli noonya nannyini ttaka weeripotinge bw'oteeripotinga ne gundi naye ekola ki egenda naawe ekyapa kyo kigenda ontegedde bulungi ngambira gundi asooka gundi Francis sooka onoonyeza vidiyo eyo. Leero njagala abantu muliretinge bulungi tufune omukisa tusomere mu nsonga eyo. Naawe vidiyo yeeyo nze nagula ploti yange mu bulungi ekyapa eri waggulu kisoma naye no gye byava amazzi gasiikuuse kati ate baŋŋamba nti awo wagula woli omusambu gwagala ttaka lya kati njagala mateeka njagala ompe mateeka kubanga nera basina we binkwatirako. Abamu ku bantu ku ttaka lino beyafera bemanyi beyafera abali bwe bali nga tewali na kituufu ye Suuna Ben. Suuna Ben yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'okukyalo kuno ku Bukaaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otudde kwe yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula. Kaakati n'ekyapa kye yakuwa nakyo kyennyini kyakifere kubanga yamala kukyusa mikono n'alyoka abawo ebyapa. Kikulaga nti ekyapa kyo kifu. Ekyapa kya Suuna Ben Kamogo kiwa Suuna Ben yakozesa emikono emijingirire ekyapa kifu n'amuwa ekyapa nga kifu. Era kuno kuliko abantu abalinga Suuna Ben abafuna ebyapa ebyo bwebi ebimu biriko caveat naye ndooza ye yafuna omukisa ekitete kyagendako caveat oba si ekyo twagenda okugenda mu kkooti okutandika ensonga ezo. Omanyi ensonga zaalinga zitambula era nga yakyayongera okufera abantu nga bwagenda n'abafera sente ne zimuyambako mu misango. Era neewunya okulaba nga tekiriko caveat. Kati magezi tugomuwa amagezi gemuwa agende wannannyini ttaka yeyambe yeekubira enduulu oba addayo amuwawaabire omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna. Kati yeekubira enduulu asooka addemu amuwawaabire okumuwa ekyapa ekifu kati ate alyoka afune ekyapa ekituufu kubanga era kifu era bagenda kubisazaamu. Neyanziza ekibuuzo ekyo era nsonga nkulu nnyo nnyini ddala kubanga nalabye abantu bangi nga bali mbiwoobe ku nsonga eyo. Naye ekisooka muteeka erifuga ekyapa tugamba nti ekyapa tekimenyebwawo era tekiggyibwako nannyini kyo akirina okuggyako nga nannyini kyakirina yakifuna nga akifeze bufezi. The title is indefeasible except for fraud. Ekyapa tekiggyibwa okuleka nga yakiteekawo yafera bufezi. Akirina gwe kisoma nga akirina nga ye mufere. Otyo? So tuyina principle bagiyita indefeasibility of title. Tyayina ekyapa ekisooka nti bwe bwannannyini obwenkomeredde obulaga obwannannyini bw'ettaka. N'okiwanikawo ti kino kyapa ettaka lyange. Ekyokubiri nti tewali nsonga yonna esobola kuggisaako kyapa kyo okuggyako nga gwakirina wakifunye ng'oyita mu ngeri ya kifere gwakirina so si gwe wakigulako. Wakakatwako baba abantu bakategedde bulungi okuleka nga gwe
nanyini kyapa aha bwe kiri mu mannya ge nze nasala olukujjukujju nenkwata wano ekyapa ne kifuukanga bwe kiri awo ekisazibwamu naye embanga gye kyava okujja mu mannya gange nze nakijjayo mu butuufu naye nga gye nakijja kyali mu bukyamu omusango teguba gwange guddayo wali so ku nsonga eyo ne kituleeta ku nnono endala doctrine oba yennono ne kituleeta ku nnono endala gye tuyita bona fide purchaser for value without notice. Bona fide purchaser for value without notice. Simukirasi nono. Bona fide purchaser for value without notice. Kitegeeza ki? Nti bona fide purchaser nti y'omuguzi aguze ettaka lye naye nga tategeezeddwako oba nga tategedde ku bufere obwali bukoleddwa nga bafuna ekyapa ekyo abakimuguza. So biki by'olina okusatisfyinga okwalifyinga biki by'olina otuukiriza obeere nga oli bona fide purchaser ng'era ekyapa tekikugizibwako. Ekisooka nti olina okuba nti wagula mu good faith, wagula ekintu mu mutima mulungi nga togenderedde kubaako gw'ofiiriza era ng'okiguze ng'omuntu yenna atalina kyamanyi bw'anaagula ekintu kye. Si bagamba gundi oyo bamutwala munyige tumuguleko. So olina okuba nga okubuguzi bwo buli bona fide nti omuntu okikoze. Bona fide kigambo kya balulatini kitegeeza mu mutima mulungi. Good faith nti mu good faith mwogulidde tokase akuguza n'akuguza takukase. So mubadde mu transaction ng'eri mu mutima mulungi. Ekyokubiri nti ettaka tebakuwadde liwe nti ebadde gift wabula otaddemu ssente zo oba ekintu kyonna ekirala eky'omuwendo variable consideration. Bw'aba landiroodi yaffera nemba mukyala mulungi n'enfumba n'ampa omusango guli gukukwata kubanga doctrine eno bagiteekawo kukuuma byanfuna, kukuuma bantu bakoze byanfuna mu mutima mulungi so si kubegabira bwegabiza. So nti olina okwewala kufiiriza nti etteeka litunuulira okukuuma ono aguze wabula ate n'oli gwe baafera naye nga terimukola ki terimuzibidde. So walina okubaawo balance. So kati tugambye nti olina okuba nga oguze mu mutima mulungi ate nga wasasula variable consideration nga tebakuwa buwi. Ate ekyokusatu olina okuba nga akuguza abadde n'obwannannyini obulabibwako on the face of it ng'obwannannyini abulina. Tunyonyole nnyo kubanga kimadde ngenda okubuuza wali walina okuba nga akuguza era nga n'ekyapa abadde akirina ettaka lyalirina nga mutuufu n'ayitawo obuyisa agamba eryo ttaka lya mwami gundi. Kibategeeza nti akuguza bw'abanga si yabadde nannyini kyapa ng'ate era si yakozesa ekifo ekyo era oyinza obutakwalifyinga mu doctrine eyo. So bano ttaka lya musajja yalirekawo yagenda bweru oli n'akozesa olukujjukujju n'alitema poloti nga talina bwannannyini bukakafu bulaga nti ennannyini ttaka eryo kati ate n'enkola tekukolera. Gwaguze kwoyo enkola tekukolera. Kitegeeza kya bugunjufu nnyo nga tonnagula ttaka okusooka okwekstablishinga obwannannyini bwono. Era tugenda kikoonako. So ebyo ebintu bisatu. Kati ekyokuna alina okubeera ng'akoze okunoonyereza ng'agula naye okunoonyereza okwo kwonna kw'akoze nga tekulina kyekuzudde nti kyagula kikyamu. Kakati
kati njagala ontwale mu kunoonya mu biki bye nnina okujja mu kunoonyereza. Okunoonyereza twakwogerako ndoza mu video eyise kye tuyita notice. Kyoba twagambye doctrine bagiyita bona fide purchaser for value without notice. Without notice of fraud. So kati mu mbeera eyo nti okunoonyereza kw'oba olina okukola kuino oba notice eyo gye tugamba gy'olina okuba nga tolina egwa mu biti bisatu ng'era bwe twabyogerako luli nti oyinza okuba nga oze ku ttaka tosanzeeko kye tuyita action notice. Oba kuliko akapande nti litundibwa. Oba osanzeeko ekintu kyonna ekiraga nti butuufu ettaka lino teritundibwa ekituba tuyita action notice. Oba oyinza okuba nga osanzeeko ekintu naye nga kiina inquiry gye kirina okuteekako okigenda emabega. Oze ku ttaka osanzeeko ennimiro kati n'oteebuuza naye mwogo ono ani yamusimbako nosanga ettaka liriko emmwanyi. Emmwanyi zaani eziriko kubanga chance ziyinza okuba nga yes akuguza inanyi ttaka naye emmwanyi za nniinizo mulala. So ku mbeera eyo tuyinza okugamba nti ebyensanze ku ttaka biina notice gye bimpadde ku buguzi bwange kye tuyita constructive notice. Action notice, constructive notice. Oba kiyinza okuba nti be watuma bakunoonyereze balina bye baasanga. Ennaku zino waliwo omulembe gw'ababulooka. Bulooka omutuma ku ttaka bw'asangawo ebirumira ye abayaga akasente n'abisirikira n'osasula. Kati ekyo naye etteeka ligamba nti bw'otuma bulooka oba omuntu oyo yenna ku ttaka n'abaako by'amanya nga byandibadde singa abikugamba tewandiguze ne n'abisirikira n'atagula n'abisirikira n'ogula. Etteeka ligamba nti oba obimanyi kubanga oli yali asiikiridde ggwe. Eyo gye tuyita imputed notice. So mu doctrine eri eyo gwayo nti ne notice tewagiina ey'ebika ebyo ebisatu, either actual kyewasanga ku ttaka nga bakitimbyeko baki wano tewatundwa oba ekyakugambibwa oba kyewasangako ng'olina okwebuuza n'oteebuuza kyosanzeko ku ttaka nti wano tewatundibwa oba ne bakugamba wano tewatundibwa eyo action notice ezze ku gwe direct. Kyosanzeeko ng'olina okwebuuza n'oteebuuza n'osanga ettaka libakuguza nga badde balirimirako ate ng'olaba tebamaze ebbanga ddene nga balimirako n'oteebuuza ani alima. Kati eyo constructive notice. Oba watumayo omuntu n'abimanya n'atakugamba imputed notice. Mpategedde bulungi action. So omuntu ayise mu egyo emitendera ne bw'aba afunye ekyapa naye ng'ebyo zonna atikinze ebintu ebyo byonna ebina bye ŋŋambye ku bona fide purchaser tosobola muggyako kyapa kye. Era etteeka ku bufere bw'ebyapa ligamba nti fraud must be imputed on the transferee. Fraud must be imputed on the transferee. Eyakwata ekyapo kijja mu butuufu gye kyali n'akola nabye yakola byonna okituusa ggwe wakijja. Yes. So okusazaamu ekyapa olina okuba nga gwakirimu nga wano tetugambye nti ku muganda waffe ono Munamasaka munange Suna Ben alina okuba nga yeyeetaba mu bufere okusobola okuggibwako ekyapa ekyo singa aba atiikinze ebintu bino ebina byenkoze ki betwogeddeko eno wansi wabanga ye abitiikinga ttaka baalimuwa. Nenze mu kumanya kwange okwa estates nti fe abatunda ettaka mu estates ojja n'okufuna ettaka ngeri yonna oba oliguze oba olikoze otya nekyosooka okukola kuleeta greda n'okola ki n'osenda n'oteekamu enguudo n'oteekamu amakubo n'oteekawo abantu bo abalikuuma oba security oba kiki
no biribeera awo n'olanga estate zo ku ma TV n'olanga estate yo kati nga bw'olanga wano estate za Home Connect kati omuntu customers ze mu estate n'alambude n'agenda n'akola search mu ministry y'ettaka n'asanga ebyapanga bya company eyo n'asanga nga buli kimu n'amala n'asasula ssente ze n'ogula poloti. Omuntu oyo tewali nsonga yonna esobola mmugisaako kyapa. So tewali mbeera yonna Suna Ben kyapa kiwe kisobola kumuva mu ngalo ze okuggyako nga agudde biringa teyabitiikinga kati Suna olina maakinga awo kakati njala osimbe wana akati kuzze wali katono nnyo nga nkuzza bwe tugenda okudda esebo wala ngamba kwalo bitajja funira mulamwa nga tulina bijjira mu mboozi bangamba nti ku nsi tewali kibi nga akapande kawano tewatundwa nti kalaga nti watundwa naye tetunafuna mutunze mutuufu. Ekyamazima omanyi olumu ebyamateeka byawukanamu ku bya liyali njogenda kuzinegamba nti ku ground ebiri ku ground namagamba biralamu byawukanira ddala. So mu mateeka ky'ekyamazima osanga akapande nti tewatundibwa kitwale nti tewatundibwa naye mu bya ku ground mpulira ku ground bogamba wala batundibwa noonya ani agiri mu kugaana okutunda ani ali mu kukkiriza okutunda bonna bazze bali buli omu omwe ky'omuwa watundibwe. Naye kati ngaffe bannamateeka tetusobola kuwa muntu magezi genda mu maaso na transaction nga asanzewo akapande nti ekyokubiri akapande ako kalina amateeka agakagoberera oba nti nze nzize mu kyalo tandisobola abasalimbira ku ttaka nenga omwana apa akapande langi wano tewatundwa asalimbidde ku baliwete namba y'essimu oba olwa amateeka agakafuga agaddala. Akapande muntu oba n'ekintu kyo okiwa ddembe bwekikatugeze ku ttaka ngeri amataka agatali commercial akapande oli wadde okuteeka akapande ku kintu nga tolina gundi okuggyako maybe mu bibuga gye bakyajinga obupande obulina okuyita mu mateeka nti ate akapande akenkana we kati kasasulire bwoti mu kibuga ano nga Kampala ba bibuga ebirala naye omuntu alina ettaka lyeyo ebbalibbali okusaawo akapande olinamu obweraliikiriza kayinza otundibwa oteekako buteesi. This property is not for sale. Era akapande era akakwata n'abasaalimbi ba trespassers kuba omuntu wamanya nti awo tewatundibwa tewalinnyibwa n'olinnyawo kibategeeza omuwoninze nti wano tebasaalimbirawo ate kusanze mu ttaka lyange oledi nateekawo akapande kiseera ne mba nkuloopa mba ne reference nti ono we yazze oledi wabaddewo ekiraga nti talina kujjawo. Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kolene y'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Okay, kati njagala nkuzze wali kaakati sebo ekyapa gye kiva kirina ebizibu era gye kyava okudda ffe mwe twakisanga tuze mu mboozi ya Suna Ben gye twatandikidde gye twakisanga gye kyava gye kyafunira ebizibu ffe gye twakisanga kyali mirembe. Kaakati singa tugenda mu kkooti omusango ne gusalwa nti kituufu ekyapa gye kyava tekyavaayo mirembe. Kaakati ffe abaliko abaagula edda yes omaze otukakasa nti singa giye emitendera giba tegyabuukibwa tosobola tugoba ku ttaka. Waliwo ekisobola okukolebwa ku landiroodi gwe twandiisa original landiroodi
kubanga aliwo osobola okubanga tugamba nti kale ekituufu ekiweegula kati kibanja kituufu n'ekyapa okiina ne landlord mulabemu waliwo etteeka lirina we ligamba you just walk away with it. Ekisooka kooti bwe beefulumizza ekiragiro nti ebyapa gundi ne gundi ne gundi bisazibwemu, ekiragiro ekyo kiba kiruma abo bokka ababadde ku musango ogwo. Singa ozuula nti tewabadde musango ogwo naye ekyapa kyo kikwatiddwamu nga ekimu ku birina okusazibwamu, ate nga gwe okimanyi ogwamu bw'oli bona fide, oteeka okusaba ko mu kkooti kwe tuyita objector proceeding, nti okuziyiza oba okuwakanya okuteekesebwa mu nkola kw'ekiragiro kya kkooti olw'ensonga tekikwata ku ggwe. Era kkooti ewuliriza bwe kizuula nti kituufu oli bona fide yadde biri ebikadde balagidde bisazibwemu, gwe ekikyo kisigalawo. Sima oba nkaleese bulungi nti bw'otuba mu kkooti nze ne Saimo tuneneŋŋana ku ttaka mu kkooti, naye kkooti egenda okuggwa oba ne bwe yali tennatandika, ettaka Saimo lyanvunaanira nali naliguza ddakazibwe. Kati Saimo bwampangula kkooti negamba asazemu ekyapa kyange naye ng'ali nasangibwa nakiguza ddakazibwe. Kazibwe ajja mu kkooti n'agigamba nti ekyapa kye mugambye okusazaamu tekikyali kyoyo, kati kyange ate era nakikufuna mu makubo matuufu. Kati gwawo n'onoonya ate ekirala ono gwe babadde balagidde osazaamu ebyapa bikuddire, engeri ki gy'ayinza ate okukola ki okusasulamu. So mu mbeera eno kiba kitegeeza nti mu sinaaliyo kati nga ya muganda waffe mwali nti abaagala okusazaamu ebyapa singa babaawo ebyapa ebitakyasoboka kusazibwamu olw'okubeera nti biri mu mikono gy'abantu b'empise ba bona fide purchasers, baba balina oyo gwe bavunaana kubasasulira loose eyo. Sima oba kijeeyo bulungi kitegerekese bulungi kasita manyi gyeba bulungi nti ono waatu eyakuguza ettaka naye nga kati afunye ebizibu by'ettaka waatuukira okusasulira loose eyo nga nze sigiriimu, nga nze eyagula nayita mu mateeka amatuufu n'enkebera mu bwannannyini bw'ettaka mu butuufu bwalyo, nga nze ebyange nabigobye byonna tubinnyonnyodde wali. Kati kitegeeza nti ono eyaguza suuna y'alina okukolagana ne bali baagugulana nabo bakalikyuleetinga loosi yalabe engeri loosi eyo gy'asobola basasulamu nga abaagula balandoodi abapya temuli affected singa temuzuulibwako bukyamu bwonna. Naawe weebale nnyo ekyo kinnyonnyodde bulungi. Kakati ekigenda okumala eggobe mu kirya, munnange mmwe mwasoma ebitabo byammwe, munnange mmwe mumanyi ofiisi za buli kimu. Ffe bakitaffe kye baakola kugula ttaka ne balirekaawo. Erimu terina na byapa edda lyagendako abatuuze betwandisenza be basikoota. Kakati nga tukuyita mwami Mayanja jangu ettaka lyaffe okuva wano n'erijoyise wonna waki waffe kyetwagala otuyambe. Nze yafa n'ekyapa kyabula twatusaba otuddemu otuyambe okukuba ekyapa. Emboozi zino zonna ezifaanaganako bwezi kati ewasuna tuvudde tugaziye. Emboozi ezifaanaganako bweziti abantu bangi abajja mu balooya okufuna obuyambi bufaanaganako bwe batyo nga bali ku kisenge. Era balooya ne bafuna engeri gye babayamba. Era mu ntandikwayo oluvannyuma lw'okufuna obuyambi obwo balooya babeera abantu balungi nnyo babataasizza. Naye gye tuba tugenda balooya mutandika okuzuulwa ng'ababbi. Kakati ekibuuzo, omuntu ayagala omuyamba ekyapa kyabula yandibadde loolo ye yandibadde kyokwewala omuntu omumala okukola kye bayita okwefuulira mu kiti ng'embazzi. So bintu bingi naye ekisooka kulaba nti enkolagana yammwe erambikiddwa bulungi
era mu buwandiike otyo nti famire ereese omulimu eyagala gikolera kino n'ekino 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 era eyagala kusasula bweti ne bweti ne bweti ne mubiwandiika so bwe muba mubiwandiise nti muwandiika sayizi y'omulimu biki ebirina okukolebwa bijja kutwala ssente mmeka ebiseera ebisinga kino nkyogera nga enkola ey'emirimu yonna tegenda kubaamu kooti kubanga ate singa kibaamu kooti tulina transactions nga balooye zitakkirizibwa kukolebwa waliwo transactions zetuyita champatas transactions. Champatas transaction kwe kuddira gwe omuntu n'ojja ewa looya n'omugamba looya siina ssente naye bw'ona awangula omusango guno ebinaavaamu bye bikusasula. Ekyo tekikkirizibwa era bw'okikola oyinza okuvunaanibwa mu law council. Ffe tukkirizibwa okukola omulimu naye ng'ekigendo tusasula kirala nnyo si ki sekiva mu musango. Lwaki kiri bwe kityo nti singa enkola eyo ekkirizibwa nti buli looya anoonye buwanguzi alyoke asasulwe, kiba kitegeeza tuyinza okuvaako okugulirira abalamuzi basale mu feva yo kubanga gwe mulimo. So nga ate ne bw'obanga bakuwangudde oba owangulidde gwe nga looya olina okukola ki? Okusasulwa. So champatas transactions tezikkirizibwa kukolebwa. However, transaction eziri ebweru wa kooti omuntu basobola okusasula mu kayindi mu ssente oba muki oba mu ttaka. So ebiseera ebisinga tufuna ebizibu ebijja nga bagambye kusasula mu ttaka. So ote mu kugamba okusasula mu ttaka omuntu aweereddwa oluusi omulimu n'atagukola with due diligence, n'atagukola na bwegendereza oba n'atagukola na profession na bukugu. Tugeze mwategeregana nti sente zalina okusasula muzibaliiriddemu eka 5 kyokka ye bw'agenda okusala neyewa eka 2 kati oba buba bubbi oba okozesa obutamanya bwa client. Tetukkirizibwa kukozesa butamanya bwa client to our advantage. Nti olw'okuba sayimoze wange looya tomanyi tolina kyomanyi ku mateeka ate nze nkozesa okumanya kwange gw'amateeka nkufunemu nnyo. Ekyo nakyo tekikola ki? Tekikkirizibwa. So tulina okubeera nti enkolagana tugisa mu buwandiike ate ne bwedda mu buwandiike ne tugikola ng'eri professional ng'eri ya bwesimbu nga ya mazima era ng'egoberera amateeka. Otherwise singa tekuli nti waliwo kummwe atali professional ngamba n'okwefuula okwo kuyinza obukolakola ki obutabaawo. Kati magezi ki ge wandiwadde famire ng'ettaka eririna mu biwandiiko naye nga mu buliwo no ground teririiwo okusobola okwewala emivuyo egyo? So erina mu biwandiiko ne ku ground tyalirina balina ekyapa naye si be bakozesa ettaka likoleo tugeze basikoota. Ekisooka yo famire yennyini bwe banga ina obusobozi yandiyogeddenga n'abo bennyini abali ku ttaka eryo nebawa omukisa either okwegula oba okubagula. Nti etteeka ligamba nti bw'oba osangiddwa ng'olina abatuuze ku ttaka lyo mu mbeera yonna ng'oyagala okukozesa ettaka okutunda ettaka eryo olina okuba nga omukisa ogusooka ogw'okutunda oguwa abo abakola ki? Abali ku ttaka eryo ng'ab'ebibanja. Ekyokubiri nti bwe baba tebasobodde kwegula musobola okuteekawo enkolagana n'olifunamu mu ngeri endala. Tugeze okuformalizinga ne baba nga bakusasula obusuulu obwa buli mwaka. Oba si kyekyo bayinza ogamba n'obusuulu tetubwagala ne ssente zeegula tukola ki? Tetuzirina. Musobola okugenda mu ngeri endala ne mwesetolinga
settlement ne mwesotolinga nga beegula bakozesa owedde ekibanja kye balina. Obuguzi mu mateeka tebulina kuba bwa ssente bwokka. Nyinza okugulako ettaka lyo naye nga sikozeseza ssente nga nkozeseza mmotoka yange. Nebanga bbata. Obwo nabwo buguzi obukkirizibwa mu mateeka kubanga eba variable consideration. Keeka nina yiika 3 ntemeraako emu nkuwa ekyapa. Nako kakola era eba kakkirizibwa. Abantu abo naye ate nakye saategeera. President ate ye ensonga z'ettaka we yali eruweero. Ate n'agamba mu mateeka tekikkirizibwa oli kutema ku ttaka lyakuwa ekyapa. Saakategeera. Kati nga bwe ngambye nti nno obuguzi bwonna first of all etteeka likkiriza obuguzi wakati wa nannyini ttaka ne nannyini kibanja. Bwe tuba tutiikinze ekyo bwe tubanga eyo tukiwadde tiikiti etteeka likkiriza nannyini kibanja ne nannyini ttaka okuguliziganya. Ekyo tekiriko kwakiwakanya kabe president. Kale ne tugenda ku kira nti obuguzi buno busobola kuba butya. Bwe tumala okukkiriziganya n'obuguzi tusobola okwogera ku obuguzi buno busobola kuba butya. Etteeka likugambye nti busobola okuba with any variable consideration. Nsobola okusasulamu ssente, nsobola n'okuwaamu ekirala eky'omuwendo kye nnina. So bwe banga ekirala eky'omuwendo kye nnina nnina kibanja kyange. Kibategeeza kye nsobola okukola ki? Okuwaamu gwe n'ompa ettaka. So nzikakasa nti maybe omukulembeze oboolyawo omukulembeze w'eggwanga bwe yali akyogera teyafumiitiriza nnyo nti etteeka likkiriza obuguzi era obuguzi buyinza okubeera mu foomu yonna. Nsobola okuwa sukaali n'ompa amata. So ngeri y'emu nsobola okuwa ekibanja kyange n'ompa ettaka. Mu mbeera bw'etyo. Kale mbadde n'ensonga zange ezo bbiri nginako manja onjongerezeeko kati gwe ky'olina. Naye enze ensonga zange ezo ebbiri eyasoose eyassuuna anti omusajja akutte ssente ze akubye endongoye ate gokkeera ku makya okubugamba nti omuteekidde mu bizibu by'oli okikiri alinze buki bulungi. Ekyokubiri ensonga yange ebadde nti kituufu abantu bangi ettaka balirina naye ng'ate tebalina biwandiiko byalyo nga bagezaako okulwana okufuna ebiwandiiko awasinga watera okuvaawo nnyo ebiki ebizibu. Okuleka nga olina observation yo gye wandyagadde okumeekinga ku nsonga endala. Ensonga era eyinza okwetooloolera awo nti ekisinga okuleeta obuvuyo mu bintu by'ettaka ng'ebyo naddala ettaka nga byogambye nti abazadde baafa ni famire abasika oba aba administrator baagala okubakolera ebyapa ate baagala okufuuka ettaka lyabwe lifunamu. Ekisinga okuleeta obuvuyo mu mbeera bw'etyo famire zize nnyini kubanga zikontagana nti mmwe mwennyini nga famire muli mu kulwana. Buli famire lwerwanira property gy'erina. Bano abebbali balooya abapoliisi abasaveya abalala bonna abatali ba famire be basinga okifunamu. Mwe mugenda okuva mu kulwana nga temulina kye mulinawo naye nga buli eyabalwanirako yalina. Buli gwe mwakozesanga gundi atuyambe lawyer gundi atuyambe kamanda gundi atuyambe simanya president simanya minister gundi general simanya gundi ogewola nga bonna olutawe lugwera nga balina naye nga mmwe nga famire mwe mukola ki mwe mutayina. So kati mu nsonga eyo ne mpa magezi ki famire tukendeeze ku ntalo okulwanagana kubanga enjovu ebbiri we zirwanira bisubi ebyonooneka. Omugenzi mukama mumuze mirembe omugenzi tamale mirundi yagamba nti embwa bbiri bwe ziba zirwanira eggumba ey'okusatu etali mu kulwana yeerirya. Omukwekwe libasimatukako eri neetwala mwe nga mwine ebiwundu nga n'okulya temulidde. So mu mbeera eyo families ezirina ebizibu ebityo zirowooze nnyo ku nsonga eyo. Embwa bbiri bwe zirwanira eggumba ey'okusatu etali mu kulwana yeerirya. Mbwa ki ey'okusatu? Balooya bapoliisi simanya RDC simanya ani kaca. So makirowoozeeko tulabe nga ensonga za famire
zimalibwa mu kukanya kwa family ate muina obusungu mubeeramu awo ng'obusungu obwo nno buva ku bamaama ekisooka nga bamaama baffe tata waffe yabaagala bonna beeraba ne batamaliriza bizibu byabwe n'osanga omwana nga munyiivu eri maama w'omulala naye n'omubuuza maama wo gw'onyigirako ate etteeka liri fane kubanga etteeka terimanyiyo mwana wa wakana wabbali bonna libateeka ku levo y'emu bweti oba gwe maama wo yeewa empeta ewaka oba oli bamuzaala buzaazi mwawo sigala akulidde eyo bwe mujja ku mmeeza y'ebyobugagga by'abazadde bammwe tewali yadde asinzaako yadde inki ate olunaku lw'otandika okulowooza n'okwogera ku bintu bya kitaawo ekisooka akabonero kankukunala nti ossa ekitiibwa mu musajja oyo nti yakuzaala kati bw'omala okussa ekitiibwa mu musajja oyo nti yakuzaala badde ensaba osse n'ekitiibwa mu bikolwa by'omusajja oyo nti eyazaala n'abaana lwaki ossaako ekitiibwa mu omala okukakane kubanga omunyiivu n'omusajja oyo tamwogerako kuba aba yamutama naye buli bw'okirowoozaako nti oyo yali taata wange ye yakola bino kitegeeza nti okissaamu ekitiibwa nti yaani kakati njagala osse n'ekitiibwa mu bikolwa bye kubanga ate nekino ky'okaanira kikolwa lwaki okugula ettaka kikola omuntu asinga n'akola ki so tokkirizaako bikolwa ebimu ate ebirala obigaana ate akakolwa akamu n'okakola ki n'okaleka so mukakkanye obusungu mukkiriziganye muleme kufiirwa banze n'abako famire gayina square mile ziba ekando za kwaganga mwaga mwana ne bawa omulimu kampani emu ne bagiwaako eka 3 naye nga ate eka 3 bagigiwa ensonga zonna endala bo ate be bateekamu ssente okuzimaliriza kane weesanga nti muwaddeyo eka zammwe 3 musigaza 3 aga naye kati ate ono abakolera n'abagamba omanyi nti RDC egindi ajja kuba mu nkizo nnyo tumuweyo eka 2 nago ne mugamuwa omanyi muba mukyali awo nti minisita yotamulabamu oweebyettaka minisita ne n'abakubako eka nga 2 mugenda okulanga buli kitongole ekivunaanyizibwa ku kuuma ettaka mwine ettaka limukirekera ate nga liva kulya mmwe ono akola gwa batuukirayo bakola kino bakola kiri lweta lupapula luno biki kamugenda okwekanga nga mwe nga famire muli abantu nga 10 musigaza eka 2 ku eka 6 nenga bano be mwawa eka 4 bali abantu nga 5 ku mwenna ani abasinze okufunamu naye ate nga singa mwakkaanya eka zammwe 6 zonna mwandibadde zisigalamu mmwe era ne muzeegabanya mwekka amayanja omanyi ebintu by'okusoma abantu bano tulina obbawa naye I believe tubawadde topic ennungi kituufu I believe badde topic kituufu amayanja weeri awo oba olina kye weetaaga okumanya abantu abali mu Amerika eyo oyinza okuba olina ebibuuzo byo oyinza okuba oyagala muntu wakudiiringa naye mu nsonga ez'ettaka ku side eri ya Home Connect Properties I believe is the right person abaddewo for some good time manye ettaka amakamba tuli mu season ya nkuba amakamba gajjeeyo obulango ane waffe bweyongera bweyongezi kamba nigajjeeyo obulango awo gunayakira awo ate basooke bawulule buto bagikuguze etonyowuge kale Home Connect Properties bannonyezeeko bakuguze ploti kumakubo gonna gafuma ekibuga Kampala offices zaffe jangu ku Njovu building e Nansana jangu ne ku Mabirizi wakati mu kibuga Kampala. Home Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties be bakuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect